Okay, mulafu mulungi tukwaniriza wano ku BSTV program tusonga ku nsonga egoyo mali amanya omuliga Silviri Paul Godfrey bwenti otedde buvya bombe bwunzika tutereke ensonga kubanga tusonga ku nsonga ebyo bituba tulabye tetujja nnyo kulandaga kubanga nagazinde bamufuwa nkanja tulaliro ku nsonga tukyaziza mukadde waffe omukuba kukunafu mu ggwanga wano ow'ensonga ayogera ensi netegera nti yayogedde bigambo bisiganga bikubaganyizibwako ebirowoozo mu katale mu ofiisi yonna eyo mu churches basaba bagamba nti oyo yayogedde yani simulala mukadde waffe maama Josephine Kasaato wendina olunaku olwaleero yakulembera Mothers Union Buganda mumanyidde nnyo ennamirembe kituufu naye ebitiibwa byalinnya wajja okusinzira tunnyonnyola ebisingakawo maama tukwaniriza oli utya ye bannange ndi bulungi mukama feebasi yebaze maama nsanyuse nnyo bwe muzzeeko wano ofiisi yaffe ey'omu kibuga eya Mothers Union Buganda ekyamazima mukama atukoze bulungi atulabiridde era atukumbye kyekyo tubeera wano ne tukola emirimu Mothers Union Buganda yatandika dda myaka nga 3 emabega era nze ndi mukyala omukulembeze owokuna mu ntebe efaanaganako bweti emirimu gyaffe nga bwe mugimanyi buli muntu azimbira ku gwa munne gwaba yatandikako kale nange nzimbira ku gwa bannange bwe batandikako paka ate nange bwe nayegera mu ofiisi okukola omulimu wano tubeerawo tukuŋŋaanirawo enkiiko zaffe ezisooka zibeera wano ekifo kino nga bwe mukirabye ekifo kirungi tuyigirizawo abaana baffe okuyiga ebyokufumba ebyenjawulo temufunye budde bulambula naye tuyigirizawo abaana okufumba okuyiga okufumba okukola ebyenjawulo tubabuulirawo mu ngeri ez'enjawulo n'abalenzi tubayigirizaawo okwolezaawo emmotoka okubaako knowledge ku kigambo kye bayita emmotoka gye bayinza okumanya ng'abalenzi nti bw'aba asanze omuntu ng'asobola okugjako omupiira bw'aba ali awaka asobola okubaako taata we byamuyambako ku mmotoka eyo ebiringa ng'ebyo kale naye nga ate bwe tuba tetubikoledde wano tugenda mu bulabirizi obw'enjawulo netukolerayo emirimu gyaffe Mothers Union Buganda tutambulira mu bigendererwa byaffe bye bitaano okubuulira enjiri ya Mukama waffe Yesu Kristo okulaba enkuza y'abaana okufaayo ennyo okulaba nga waliwo oluganda olwo olutugatta ng'abakyala ffenna era oluusi mujja kundaba nga bendimu ekulu lwa Mothers Union nobu nga bakyala ndi mu katale tujja kunsanga olumu nga ndi n'abakyala abakola mu bbanka olumu nsange ne bakyala abatukiikirira mu ggwanga BMP olulala onsange n'abakyala abalema olulala onsange n'abavubuka abamaliriza university baba natera okumaliriza n'abavubuka n'abaami kubanga mu kigendererwa ekyo kitusindikako buziba okulaba n'abalala nga bali bulungi ekigendererwa kyaffe ekyokutaano kikyokulaba nga waliwo enkulaakulana ate n'okutebenkevu n'okukomya entabanguko kati ebyo bibiri bw'obitunuulira bwe biba bijja tekuli kisooka kubuuza oli mukatoliki oli musiraamu obutabangulo buba bunajja mu maka tebumanyi na ddiini yo bukutabangula n'akakayano kagweri oba mukristaayo oba mukatoliki nanesapuleto kyagijjukira olw'ensonga eyo ebintu ebyo tubitunuulira on a wider basis nga Mothers Union temusosula naye agamba ne kiki okikola otya ngunjirira kakati ekyo Katonda alabika yakikola Bayibuli egamba nti ali muffe w'amaanyi okusinga ali mu nsi kati Katonda ali mu nze ampa ekisa ekifaanana nga bwenfaanana kakati ate n'ekirala teri kinyirizanga kuba mukyala mufumbo kikulu ekyo ennyo ebeerayo omuntu avunanyizibwa okulaba nti walidde avunanyizibwa okulaba nti wanywedde kacaayi kakasibaali avunanyizibwa okulaba ng'osuze bulungi ogamba nga naye abeera ebyeralike omwana abandi banamulaba batya ng'asiimuuse omugafe kakati omukulu oyo yeddira effumbe mwami Kasaato ekyo kimukakatako kubanga yakirayira akufaako yebali wonderful kakati ebitambula bingi maama omanyi bwe tubeera mu nsi muno amaka tetuyinza gasuula bbali naye ensonga ezitambula zensonga ennaku zino ensonga y'essimu buli muntu mu maka bise ebisinga omwami aba neyiye omukyala aba neyiye kasita mobile phone zajje tetwaliranga landline zanga ku mmeeza nga bwevuga munda mugikwatanga naye kati olwaleero tugera kati nga bwevuga nti mama Kasaato bamukubidde nga mama Kasaato ayogera ne gwayogedde naye mama Kasaato wagifuna naye ng'ayogera naye nga bamukubidde so naye olwali waliwo ekizibu ekyebuuzibwa nti
abamu bafuna amasimu ate negatabula ne bamukubira essimu n'afuluma ennyumba bamukubira essimu n'agituga bamukubira essimu yasevinga mu mannya malala bamukubira essimu n'ayogera akaama bamukubira essimu mu kifo kyokugamba nti Joseph ate nayogerawo Nolini naye nga gwayogera ati ali opposite kakati ebyo mama mwenga abakwasaganya ensonga z'amaka zino n'abakyala n'onkulakulana ensonga y'essimu nekwatibwa etya okubeera n'essimu is a necessity okubeera n'essimu kyetaago kyetaagisa mu mulembe guno gwe tukola ki gwe tulimu nti essimu yafuuka ekimu ku bitundu by'obulamu bwaffe ekituyambako okuyimirizaawo amaka n'abo abatanaba kufuna maka okweyimirizaawo eriyo abantu bangi nnyo nga ofiisi yayo essimu naye ngaakolerako emirimu gye gyonna bulungi nnyo era negitambula so essimu mu bulamu kati bwe tuli ndoza twagambye nti eteekwa buteekwa okuba n'omuntu naddala emyaka egyo gituuse okubaako byekikola ekintu kyonna bwe kimala okufuuka ekyetaago tutandika okumanya kyeneetaaga nkikozesa ddi kikozesa ntya kikozesa naani kikozesezaawa ebimu ku ebyo byoyogedde ebisoomooza ekibireese abantu abamu beerabira nti essimu kyetaago omwami wange agyetaaga oba mukyala wange agyetaaga kakati nange agyetaaga ennyo nesimanya ngikozesa ddi ngikozesa ntya ngikozesa kuki kubanga ebintu byonna byebulaba mu nsi muno tewali kintu kitali kyabulabe eddagala erya Panadol liraba kakutande mu kifo ky'okumira 2 times 3 omire 8 times 3 tujja kuyimba amazi omulimu lwanya olutwala naye mboyina ne bewalwanyi bameze ebiddagala kiki ekirimu ekyo nti kikukakatako okukozesa ekintu obuki obulungi n'okumanya ngikozesa ntya kati essimu tuzirina nze nina eyange ne mwami Kasata alina eyange tusooka ne tutuula tuli bafumbo ye essimu zaffe zino zikomewa mu bufumbo bwaffe eriyo ebintu byetulina okutunulira mu bufumbo ne twebuuza ne bwe bikoma kubanga mu bufumbo bw'ababiri bwe walina ekereziya oba ekkanisa lye wali owulidde nga balayira nti n'essimu nga eri mu birayiro tebeeramu kakati ekintu ekitali mu birayiro kitutabula kitya tekiriimu eneweya kati ebitali mu birayiro bino byetula ne tuteesaako kakati essimu eno oyina eyo nene yange wandyagadde bwevuga ngireete nga ngibiseeko nti ye oba nedda wandyagadde bwevuga nsobola ogikwata nti ye oba nedda eriyo essimu nga esobola okuvuga omwami n'agikwata on behalf of mukyala nga it is very okay kikirizibwa mu maka omu kasita mubiteesaako nebeera yejja nga bwonooba ogikutte bosi w'omwenjo kati yampisizaamu amaaso si buno yambadde na mukazi we yeyankutte oba yampisizaamu amaaso si bwe bbaawe yeyankutte kutebe teyandabyewo naye bwe mba mwatuula ne mugamba nti zino na zino na zino bwevuganga naaba togindeetera mu kiyigo kikwate bakubuulira ensonga oba okiraba eno tejja kusoboka ekyo ne mukitegeera essimu zino ze kyenjagala okutegeeza abafumbo muziteeseeko ate mu respectinga ebiteeso bya buli omu oli wanga nti nze munange ebyange biwanvu nze mbimala leka omuntu oli amala ebintu bye tebwesirako bizibu mu bufumbo gwe Yesu ayagala okumala ebizibu byoli nga naye mwenyini agambye ebiwanvu biri ku ssimu muwe omukisa agikwate bw'anaaba anoonya netiwaka n'atomera omunyolo gwomera okutomera tukagenda okulabanga abantu bembazeeko emirimu bw'aba agisa mu volume oleme kuwulira era tayagala kukukosa mutima obwerufu bwe buli awo ate obwerufu kaakati gwe bw'onooyagala obwerufu bulina bwe bukomye bukyali bwa kuliimu kakati katonda bw'anaaba bupromotinze bujja kutuuka ku kala gy'oyagala kati nga bukyali bwa kuliimu okwewala okubbira obwereere okwewala okola olutalo weefumbidde akavaako kalungi kajannyanja saawa 3 n'ekitundu oli bamukubidde esimu anonya netiwakakugeeti ate okomyewonyiza enva mulwanyi muzeeyiridde omuntu ono muwe omukisa agende nga yeetereeza ani aleka mwembi nze omwami nange ngumiikiriza ekyo lwaki togumiikiriza oba baba bakugumiikiriza lwaki togumiikiriza ku banno nze ndi musajja era n'oli mukyala pozi bayibuli egamba ekyo bwe yabateekawo n'abakola ati n'abafula omu ati omuni ntegere bibakugamba kakati obanga naawe ebibyo tebitegeerekeka lwaki oyagala otegeera ebyoludda lwono
kyekiri kyenagati bwe mba mwateesa ne mugati kakati buli muntu yeetika omusalaba gw'essimu ye okuwolita okumwetikkirako kubanga nga bwe nkumanyi era naawe tolina nnyo kyogenda kwongerako kujjako okuwapulako entalo kwegamba gwe olwokubanga oli kansala ndowooza mu bintu by'amakabi kati oli mukuwumbawumba bwombe kubanga neddala obwerufu bubeereko obwerufu buno eryo gye buli kati olaba nze ewange kyenkola bankubira esimu bisinga bakiro ebisimu ebala mu lawudi kakati gwe obwerufu gye buli katonda akyakuwadde ekisa naye eriyo bwojja okusanga katonda waalaba ate amazima gali mu community gye tuli ng'obwerufu tebuliiwo omwana omulenzi ono obeera naye omanyi bulungi nti muli bana infact akyabagezesa era ne banna obamanyi era omulimu negomanyi nti wafujjo nnyo ku ssaawa 5 n'eddakiika 53 akuba essimu n'abuuza ono kyakola ng'alinga kyagenda okwongerako oba okutoolako kati oyo muwangula ne bwakuba n'ayogerera mu sitiri ezifaanana zitya beera sitedderemerako sirikako meseji ezo zonna zemulaba ezitabula abantu ku ssimu ezimu ziba ntuufu ezimu ziba mpange kati omuntu wakutegeera nga tosengejja osoma nebyotandisomye kubanga onoonya ebikunyiiza kubanga jjagala kukubuuza mwabisebi kiki kyonoonya mu ssimu ngo kyotayinza kubuuza mukyala wa Let's be realistic. Chenyonya musimu. Chichotaniza kumuza Chengiri. Tegeza nze unzo no wande. Ati zidea chengiri kubanga mutyawo ononya lutalo. Era kati bali bwe bamanya batabuzi. Kyamono yinyo mukunonya olutalo. Era ne balukuyambako kulukutusa kama. Kachoga mama kasato bwe muntu asigaze simu yire. Of course. Bwe mama muteseza eriya makanga it is okay. Unasobo oli bwabana abere mkati bana nawe tolita simu. Oyo mumalirizi. Nga nabali bamanyi nti oyo bwaba takutte essimu omwami omukyala agikwata omukyala bwaba tagikutte omwami they are free with it nebeerayo abatali nebeerayo essimu ezimu nga naawe bawo wamufumbirwa omumanyi alina emirimu gyakola ayinza okuba mu security ayinza okuba musawo kugamba waliyo emirimu egyo nga yeetaaga privacy kati gwe n'obeeraawo eyaweereza sebo doctor kakati I'm feeling like this bwaba no gynecologist n'olyoka obuubuka ogenda okwetoloola ng'oli abadde alina okubuulira dokita kyafiiringa okusinza ku kyeyajjanjabye naye jjukira bagayinakologisi n'ebitundu bye basinga okufokasingako bizibu nnyo tabukawaawo era ono omusajja tajja kuleka mulimu kubanga yafuna omukyala yagaana okutegeera structure y'omulimu gw'omwami we kiki ekinadda kumujja bika ayandao waliwo ebintu ebitulabuli kakati omwami wa security tulina abantu bapiso batiso batiso ziri eno Uganda kakati obali giso bagiso baba n'obudde butono nnyo bw'essimu zaabwe gwe madamu giso gikwatako kati era nze mmanyi bagamba kuba manyi okubasinkana kaba basinkana netunyumyamu kuba nabo balina obufumbo twegulira mukyalawo nekyay'omulimu gu abitegeere aleme kudda okukwasa ku simu kusimulamu information bakama bwe gye baagala kubanga babakyala sipiso sina kopolo kakati n'omutunulira nga ali ku simu yo yali kweriranga ogiri bize linda ono gwadda gwoba obeera bize mwennyini gwoba obuuza bwe kiba kyetagisa nnyo mubuuza mubuuze nti ani atera okukuba essimu saawe ziti akunnyonnyole kati akubira lefutinanti kanaani nga tomulaba nko tosibira nakukolabako oweweere so nze ndowooza twewe ekitiibwa ng'abafumbo simu tuzireke bwe tumala okwewa ekitiibwa tumanye bwe tutambuza amaka gaffe ekikola ewuwo tekikola wange kubanga abakyala n'abaami abamu bamanyi okutuula abasajja baezi omu n'anyumya ze taba wange nakwata ku ssimu yange agikwata kati amukuba tteke n'agwekenya kakati mukuba tteke n'agwekenya n'omunonaye ati bw'aba alandinga ekenya nawe n'olandinga ebizira ebifaanaganako bwe bityo buli muntu alina kyagwakola ebiwe eriyo abantu nga olio essimu ne bweraliira etya ng'eri wali tagitunulako era nga kimukumya emyaka gye gyabadde n'omukungu ne munne bw'atyo neebeerayo omulala nga bwevuga be papa ng'agikwata ng'agiwanyumira neebeerayo omulala nga bwevuga agikwata era ne watabaawo olutalo essimu zino zolaba zirimu obubadiyo obungi ennyo zez'abantu abatateredde bulungi alina omukyala waka oba omwami awaka naye awambagatanye kati njagala okubategeeza abafumbo abandaba omwami oba omukyala awambagatanye tekyetagisa namulabira ku ssimu characters endala zivaayo n'oziraba kati goba onoolowooza nti ojja kunoonya nnyo bu message ka message it is just a word waliwo ebizito ebisinga ku wadi biba byakoleddwa bwe bigenda okukolebwa nabyo ogenda genda obirwane
wefuge omuwala ono oba omulenzi ono oba omusajja ono oba omukyalo ono oba omwagala eriyo byoteeka obuteeka okunyukiza sina simu yokka bwino oyogera ku simu walabye omuntu ng'ali mu akasu akakabulijjo oyo naye abeerayo walabye omuntu nga bwajja mu sitokisi tobeerawo naye abakyala babigumiikiriza walabye omukyala nga naye siye muyonje nnyo leero bwazaala n'asukka ayonsa n'akaana kakola pupu n'ebiringa ng'ebyo ne buziba eruumu yonna n'ekyuma naye ogenda okulaba nga omwami we waali agumiikiriza kakati tuleme by the way the simu is too small for the family akasimu kintu kitono nnyo nze ngenda ne bagati kati bw'osoma message ewawazanga ettabu bannange kwagala nnyo nze simanyi na kumanya wansibudde naye simanyi na kumanya kakati kiki ekiddako bw'agisoma obamu ne kanzunzu kakati kanzunzu ate for information bw'ofuna kanzunzu fe abasawo tuba indicator za pressure bw'otandisa okuzikola ki okuzifuna ogenda okulaba ng'okampola kukakana ng'ofunye stroke lwa message eri oli bwe beesiibudde kakati bw'omala okubeera mu kagaali kyekibeerayo eri gye baasiibudde era nenonmunanga nti omanye ebifo eri oli alina mu kagaali kakati tongobaganya oli ludawa oli mu kagaaliko ekyo kyembagamba kugamba mbabulira amazima agakaawa naye nga mazima oyo tumuveeko kakati omaze okusoma message kale oli mugumu kanzunzu tazze wekumiza bubuuse obadde otabula kyayi oleese ekikopo n'ekyayi waakyo ogati bongera luzungu how can you do this who is this person can you imagine this message ekikopo papa kutaka okyasizza sinna ku muntu okimupya olubali asansabaze ab'endulu bazikubye bamutwala mubulairo bamupita mubulairo naye bakutute ku poliisi biwanvu ebivudde ku poliisi oliruzira ntagumiikiriza kakati ogenda okulaba bakusibye oluusi n'ono afudde oba afunye obulemu obutakyavaawo just because of these messages naye nga ne bw'obitunulire byonna nga babyogere tewakyali kyokya simuula nti rabba ti get me rabba and I rub this nze nno njagala okubategeeza nkitera nnyo okubuulira abafumbo amazima gakaawo kituufu kubanga I know the reality and I know the truth. Era bagamba nti totya nnyo ku bintu kuyita bbali sirina budde obwo kubanga ekituufu kibawe ekiri kati aba babiri mbakulaze kuliko awangudde ate wali awangudde bizibu byerere kakati noona awoza I miss you kale kyabadde kika kisufu nnyo gwe basiibula ne bawaka message olufuluma bweti omulala nayingirawo era naye bwamala n'aweereza kati nawe lwogendayo n'ozisanga n'okola olutalo lwaki tubeeramu eyo embeera omuntu ono bw'obeera naye ebbanga omusitaadinga n'omutegeera kati waliwo ekintu kye bayinza okugamba mukyala Serubiri n'agamba nti ekyo omwami wange takisobola ngasobola okuŋŋaanira temutegana nakunnyumiza tunyumye ku birala n'atekawo omukono kakati ziba ziri awo ne balyoka bagamba kangeze kunze kubanga abalala bajja kunyiga mumanyi omukyala nti mukasi kyakasatu mulokole ekiki kyala kasatu bw'aba mulokole kanywemu ku lwekyo what does it mean nti tekiriiwo mubeerawo nga mwemanyi n'omanya nti kati omwami ono kangenze ku mulimu ekyamazima agumala ssaawa bweziti kituufu era n'akyama bwe wati ne bwe twali tutyadeetinga we twakyamanga era talekangayo kukyamayo kakati by'omanyi nti gyebiri saba katonda alijjewo tobirwaniramu kubanga you are the loser even you men bw'otandika okulwana n'omukyalo ono bw'omuzuula nga temunaba kugenda mu ndagaano nnene nnyo nti akukuusiza ku ssimu end the relationship mukikomyawo naye temukivaamu ate mukirwanira muze nina gwenaga nti kakati nedda omuwala ono akulaze bulungi nnyo nti alina n'abalala kubanga ye yatunulira essimu n'abalondoola n'okubasanga n'abasanga naye nga kakati olinda ki buuka mu kintu tetempulira mwagala nnyo siyinza kukibuuka mukonze kati oba tokibuukamu gumira baakugattako but don't forget there is HIV ekyokubite weerabira nti baakugattako bayinza obutayagala kuvuganya nawe ne bakugjawo kati biyingiremu ng'okoze eki nga byonna obirabye so waliwo bye mutunuulira awaka kati omuntu ono naye olinga essimu tezinnacca yabimukano nga tategerekeka kakati kitegeeza n'essimu yadde zazze kayinza okuba nze mpa abafumba amagezi
bwe mubanga temuli ku level yesigangana bulungi ng'enkolagana yammwe ina weekoma buli muntu abeere n'essimu eyo essimu ya mukyala eno ya mwami period kyawukane tegeke bulungi bino ebyokugamba mpaako omanyi gwoyinako ku data njagala kulaba kino please ate mwe basaba data kati namwe abaami mugenda ne munjiwa omuntu omutegera alina byanoonyereza n'akugeta n'agamba mbu mpa ku data gwe kyoba okola kyennyini gwekwata essimu eyiyo omuweereza eddata biggwe si ye ate kumweterako kubanga mu prosesi yokulooza nti yeterako data alina byasoma omanyi waliwo ebintu byetugamba abafumbo kati abantu amu ne bagamba nti oba abo bali luddawa oba bali mu uganda mwe tuli waliwo ebintu for example ebyakolanga edda kati ebitakyakola nga newoba oyagala otya toyinza kigamba mwana wagenda mu bufumbo kati bagamba batika amazzi mu mutama nekiwulirako kati boga batika tebakuba bakoze empi tebikyakola n'omulundi n'okuti waliwo embeera kati ng'abantu bali ku level ya walala kakati gwe gwomugambira abatika amazzi mu ttama nze muga nti sooka weesigulireko bayibuli ga nti segulira obusumu okusinga n'obeera awo golooza babatisa amazzi mu ttama tebajja kubba ne bakuba n'amazzi n'ogawandula kituufu yeyo level kwe tuli then nekino bwe kifaanana ku masimu nze nandirowoozezza nanditeesezza mwetereeze mwemanyi ng'abafumbo abatulaba abamu omanyi bulungi nnyo obuzibu bwa mukyalawo omanyi bulungi nnyo emirimu gye omanyi bulungi nnyo obulungi bwe omanyi bulungi nnyo obunafu oba omukyala ayomba buyombi ng'alabye sisitawo gw'otamwanjuliranga n'avaako n'asiimuuka kakati bw'anaalaba message oba ekifaananyi kyo mu ssimu ng'olina gw'oli naye mu mbeera ebuuka ku kya sisita kubanga n'abamu be mubalimba mbu basisita ate mwe muba mugenda mu incest bw'abanga ddala sisitawo obati sisita nga ayise waakoma ebifaanaganako bwe bityo kati manya omuntu wo nammwe abaana ab'obuwala manya omwami wo kubanga bw'ona omumanya ojja kumutegeera bulungi nnyo essimu ndikwate sigikwata in fact bwakuba nti saagala okwate ku ssimu essimu gireke tofumbirwanga ku ssimu naye ate mama Kasando kati ze nkwakyagalako kyange nti ewange ebyo byonna byogamba tubiteesangako nti oba nti essimu tokwata ku ya munno nti tiwalyakugamba kakati ekyo kirina amaka mwe kiri kiva mu bantu gye baakulira eriyo abantu abaakula nga balaba ebintu byonna ebiyina bannyini byawaka babikuuma butiribiri kati gwe ne mukyalawo mwakula mulaba nga wakaliwo entebe ya taata etatulwamu bantu balala kakati abaana bazirumba zonna n'omwana n'agikaabira n'omuzadde yennaakaabira kati entebe ya atuule kakati abantu ate abaakula mweyo embeera they respect each other nti ekino ekintu kya mwami wange kino kya mukyala wange kati eyembala nayo weeri naye teweerabira nti ekendedde nnyo kubanga kati abantu banyinyo bakuze bali single parents kati osaasira omukyala single mother nga ye taata ye maama alina okuzanya nga taata amala azanye nga maama kizibu nnyo omwana ono mujja mu kiri nti kati leera tenzanye nga taata oba okiraba kati indiscipline eyo oluusi ekolajja kakati neebeerayo n'abataakula nga ba single parents naye nga baakula waka discipline teriiwo nnyo tewali mpisa oluusi n'ebya ssente bino kakati otunulira essimu nga gwe oli musajja babiri gweyogerako ng'oli mutwe gw'amaka nga naye you can't even afford to buy yourself a phone bwavu obwo kakati omukyala ono nga yagigula kati ate nga bwe yali agigula tewasooka mumugamba nti naye munange yadde ogigula njagalamu ka privacy njagala ebe yange kakati buli dakyagamba mpa essimu eyo I said give me the phone ate babiyingira mu oluzungu ng'omanyi bitabuse oluzungu n'ateekawo n'omuki n'omukono gasimu kakati n'otandika okwagala okulaga nti tojja gimuwa nanga nti makyu nze nina lisiti yayo wagigula nokakkana n'owaayo ki naye jjukira yadde ogiwaddeyo okyali gwe bweziba kiro olina mmeka kati bweziba 5 osigaze 15 kakati n'olaba ejjanu
ne muva ku simu ne t-shirt n'agikulangira t-shirt n'agimala ne boxer n'azitukako n'azimala n'engato n'azitukako okyaye buli wawone ne kilo 15 kati olina meka 5 owato wedde olwo n'otandika okunoonya bw'ova mu kintu kakati n'onyumizaako balenzi bano kati tokivaamu bwotyo naawe mulageeko kakana bwevudde mulabako mwawukanye amannyo tegakyawera kituufu so ebyo byonna tutunulira ekyuma kino ekitono ennyo kyebayita essimu kyeketumalamu nga kikituleetedde obuzibu obuki maama nga tulabye ensonga eyo essimu eno erabika eyongedde okufuna ebizibu maka waliwo n'omwami lwakomawo waka ng'omukyala ali ku ssimu naye n'omukyala talaba mwami nti akomyewo kiki ekyo yakoowa n'okomawo awaka omukyala watudde oli naye ku ssimu nayanyiga essimu ye oba ali ku tikitoka oba ali ku twitter oba ali ku WhatsApp n'ofuwamu n'oluwa n'okolola namu nga takulaba weetereeze omwami yes oyina ekizibu ate kinene maama ali tututiisa eri badwaire you need to be admitted seriously oliko ekizibu kiri wange yes kimanyi kiri wuwe ate kitya akyanfaako lwaki tebakufaako simanyi problem that leads to takufaako ati kati kuno gaddagala kubanga omwana muwala gwe waleeta ng'akwagala nga naawe omwagala okwagala kwavaawo kutya waliwo ekyavaawo kyotakyali kyolina okwekebera you don't have that time lwogifunye oyomba buyombi ne baba yazinze akaviri akafaanana katya bwojja tokalaba ne bayambala akagoye akafaanana katya tobiraba kati enaku tebakola enjala abaana abawala basazeewo bakole zirizotegeddebatendeka ndowooza bajjaba makasatu yabatendeka enjala omulembe gwina bwe gwatudduseeko gwadduse ne gutuleka bwe twatulese kakatitera okudda ne gutusanga kyekirungi kakati njagala otunulire saagala kubuuka muntu oyo emirundi egisinga omwana omuwala eyava ewaabwe najja ng'akwagala n'akuteera ddala completely obwongo bwe n'abuwa essimu kitegeeza essimu yemalako stress gy'omuwa yakukowadda kitegeeza essimu emuwa kasimayiro kootamuwa essimu ekyuma kino ekyuma okituuseewo era ng'olaba bw'aba waakusekako alina kubaako byalaba ku ssimu n'aseka bwakutunulako n'omuwa effeesi embi ennyo noloka nganda abatunulira mwagala okusaba sukaali kati gwe ntunulayo ya sukaali naye nga bwanyiga wano ku ssimu ye essimu teri mulaga alaba yakamusesa naaseka naasanyuka aba akyakwagaza kigu maama nga tutukubye ennyo bwe ntyo mukume no tayina okusigala ku ssimu nga tebakuwa attention kyekino okukumawo waka olina byokute nabatakutikkula era kakati ate ekyokutikkula kirala kubanga ne bweoba mwayombe oba mwafaanagana bino byolese byaffe ffenna nga family bitikkulwe bibeerewo naye when it comes to kuwa attention nga mwami na mukyala buli lwolaba nga muno takyakuwa attention ne bwoba ggwe mukyala naawe weekebere mwe mugenda ne mwerabira nti mwe mujja abaana babannamweri gye mubaleeta ne mubaleeta eno era mugatyangu munaye tubeere ffenna munange kakati eno ezimba nnyo nga tebuli muntu naye bwobeerawo enju yonna ejja kubanga eriravule kakati najja enju etazimba nga kati gwozimba naakati kanyiga essimu yange nga bwempulaninga ebirala ekitegeeza bagenda kunoba maama tutukanga naawe kati ogala ati tuduke budusimaka mwambye ti nga bwempulaninga ebirala kubeera babipulaninze omanyi mmwe ekizibu kyammwe kirimu naddala mu abaana bange ab'obulenzi temwagalira ddala bababulira mazima fe tebatugamba tobalabako n'amala emyezi gyengenda n'amala n'agenda ogenda okudda nga yagenze dda nga buli awabadde ekintu kyewaliwo ekibokisi ekibikke naye nga ddiri ezikolera okwo ku ssimu so essimu zino nga tukomawo tulina okuzeegendereza tulina okuzitunulira zituyamba zitukolera kyokka ti wakati mukolera zitutabula zitujjako kati oyina kumanya essimu eno ebaddewo etya etuyambye etya otunulidde nno bakyala n'abaana kuba abaana baffe kati balina essimu omanye emize gye bayigidde ku ssimu omanyi bye bakolera ku ssimu omanyi nabyo bingi nnyo naye ekyo kivamu mu abazadde
ababiri bwe mwamala okubeera ne discipline kuyamba kubanga you can't give what you don't have. Toyina bujja kugamba mwana wa abeera ne discipline ku simu nga nawe muzeeyi maama asiba akwemulugunya oba gwe maama daddy asiba akwemulugunya tokyalina byogamba baana. You are not exemplary. Kakati n'abaana nabo ne beekolamu akantu kesi ne tubeera n'ekizibu ky'essimu mu masimu agali awaka. Essimu eremedde okuba eri control. Kitandikira ku gwe taata. Muze mutwe. Oli otya omutwe gw'amaka ku by'essimu bino. Waliwo ebitakusanyusiza ku simu bihandolinga otya. Waliwo ebisobola okwogera musengere mukyalo. Ine naawe saakutegedde. Mazima nakomyewo. Tumanyi nabyo nayiseemu ku mulimu. Nakusanze ku simu yo ng'onyiga. Ne mbonaabonera wano. Era mazima ddala gennyini. Ne mbala n'enzira mu kisenge kyange n'ensirika ng'era oli ku simu. Naga nti bannange mwendabiraawo. Nange mpise mu kintu wano emisana. Nga tekimmalako emirembe oyakunnyonnyola era okonsangiddeawo nga nenda bambika firimu kendabako nzira engulu olaba wemutegeeragana bambi oba nagati mundangeeze wannema wano bwakomangawo nga nkuba kaluulu nva eri nkwehaga neweesega naye bankulisayo ngenda okusa embirazi ojja wano ngaolina bwowa bwowunya bwesitegeeralwayogera kakati munnangeeze nkumanyi juzi wano kwekitoki nalabako lipstick najjayo byonna nga betegereza nnyo esaati ani azooza ani azigolola teri nfuufu myufu so olaba bwe mukkaanya n'omanya ono lwaki abadde amadala waliwo olunaku ekitogero kyaliko ki lwekyaliko lipstick lwaki ambadala ne bwakuweereza yakuweerezayo ka message awo kusaawa mukaaga tewakazeemu tebiba nona binene nnyo bibeerawo nga bitonotono nga bitonotono nga bitonotono kyogamba n'okubeerawo mbu oli ku mulimu owereze message ewaka nekyo kikulu nnyo why not naye nga byakajanjiri si byakizungu ebyo kati mwe essimu ze mukutemu mwazikola mikalabanda nabagambye mukkirize ebyekizungu byambala ne biyingira mu byekiganda kati tulina kyezungu kiganda kyekyo era tubitambulize waki kasita tebimenya mateeka ga Katonda kubanga omukyalo yayinza okunulanga olina abalala bannyo baweereza message naye zitakola makulu naye nga ate ye tomuweereza nga ne kakuweereza tokaddamu era gano abakyala bwe bakola n'asaba omwami eyatayimu n'amusaba n'eddata naye nga tayinza yadde omuweereza ekyawandiikibwa yadde omugamba nti weebala emirimu yadde nkwagaliza olunaku olulungi naye nga yawa ddata nkubawo nyaawo gwe bawa ddata gwe bawa eyatayimu n'essimu bagimugulira n'ekika ky'essimu n'akyogera ti njagala bwe kiti kubanga kyekinyamba okukola bye njagala abo nabo abawala gye bali bawala bange bakasimmwe mulekerawo okubeera n'abantu be mutapulaningira nga babapulaningira manya omwami wange akola mulimu ki essaawa zino essimu ye ebeera luddawa bw'aba akola mu kyuma kyambaawo kakati essaawa zino bali mu kusala agiwulira ebyo byonna ekitulagenda kuwa ddiso ebyo byonna tubitunulire mu sekita zonna omwami wange musawo okusinza ku shedule essaawa zino abeera mu theatre kakati aleke okuyisamu oli akambe n'omutunga akwate eggwanyumya omunyo bwe watali oba afiiriddwa senge ekyamutakasi let's be realistic kakati n'onyiiga tebakukutte learn the timing nammwe abaami gedogamba oba omukazi wanze namuwasa wenjagala wemukubira ku mulimu wetuyambe mutwegobeyeko ati timing kati njagala otunulira omukyala nga teacher ali wali mu class physics akutta akati agenda okunulira nga tatabulamu yakuba wakati lesoni nga bwogimanyawo ngaetabuse aliwo katiza nsonga bwebanga agwetuto atudde eri emabega omusala max ogeramufiiriza kakati nze mba mwami wa teacher manya break time ebeera busawa mmeka sawa nnya ngwe halo munaye mulabika kati muli kuugi kasomero ate akamu akasitaafu bakafumba bulungi n'ebyogereka tebikyaliyo maama gyebiri ewalala abantu okuba essimu nze ndi mukyala mupolisi wanjiri bwe mba nagenza okuwulira enjiri kuba si bulamu nti ngenda n'omwami wange naye waliwo gye ngenda nga sigenze naye kakati waliwo essaawa zankubira era nga kakati hakati mami empombo ziri awo okirimu wakati awo era olunaku olumu yankubirako nga tulina gye twagenze saavisi newanfuwa nemala okuwanfuwa ennyo netusooka kakati naye nga mu saavisi omwo mwalimu akatale
enjala netulumira kati netugula ebinyeebwa bibayita ebyempogola kakati agenda okugula kati mami mulabika maliko bobo kati kati ntuli wano ku binyeebwa byampogola tukyatunda katale oba kiraba. So what am I trying to say to you? That communication naye tegeererwe ddi lwekolerwa kakati bakyala babaawuli bw'obanga oli mwawuli oli ku kiro tiwali bantu banatera okulokoka kyalawo n'akuba essimu aba akuse muyaddeyo mugulu adda buzi. So that timing tutegere ebintu bino byonna tubitegeere. And by the way, essimu ezo nazo tuziwa omukisa ziwummuleko zikola nnyo. Oba kale gwe togiwadde mukisa giwummuleko ogiteekeko wali ogiwe ku buto okakkaneko. Naye waliwo omuntu nga Eva bw'oli wamu bw'oli budde nakyo tekiri health. Kati ng'omusawo otubuulira nti obwati tekiri health n'akatono. Kati mwabaami mumanyi oziteeka muno mu nsawo nakyo si kyabuvunaanyizibwa nnyo kirina engeri gye kiba kyankalanya ng'abaami. So amasimu ago era waleese omulamu omulungi kakati tubadde tutunulidde nnyo kiri ekya messages na biki naye essimu erina bingi. That's why I said it is a necessity. Era sirina gwe njagala agite sirina gwe njagala bajaasi naye njagala nnyo buli muntu agikozese bulungi ategeere n'abantu kugamba let's learn we are human. Oyo omusajja gwolina human being si malayika zigabudde zasigalayo muggulu era ayagala okufumbirwa gabudde footero zisangeyo wangi zikulinze kubanga okutuuka muggulu bayibuli tugamba kuyita muki kufa. Naye bano bonna boolaba wano ba Pawulo ba John ba Dan ba Peter ba Jimmy they are human beings.